Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akyagenda maaso n'okutalaga ebizinga bya Buvuma mu kaweefube ow'okubonyesa enkola eyamwanyi terimba n'okulaba embeera abantu ba Ssaabasajja mwe bawangaalira. Katikkiro mu kutalaga kuno wakizuulidde nti amaka mangi erudda eyo tegalina kabuyonjo nga geeyambisa nnyanja ekissa obulamu bw'abantu mu katyabaga ak'okulumbibwa endwadde eziva ku buliggo. Buvuma ge gamu ku masaza g'Obwakabaka agataliimu kabuyonjo. Bw'olaba abantu 100 e Buvuma 17 bokka be balina kabuyonjo. Teebereza. Era bwe nasomye ebibalo natidde kuba waliwe twasookedde e Kasaali Namakeba Kasaali. Wabaddewo abantu bangi. Nentunula ninga nti kubano bonna buli wenteeko omuteeko ogw'abantu 17 bokka be balina kabuyonjo. Beba kyayina ndowooza enjogera eno egamba nti ennyanja tenoga. Bw'abadde alambula enkola y'emirimu ku ddwaliro erya Buvuma Health Center 4 bw'atyo Mukuumaddamula asabye abaami ba Kabaka okubiriza abantu okukuuma obuyonjo nga basimazi kabuyonjo n'okunaabanga mu ngalo nga bamaze okweyamba. Mu Bwakabaka tulina okwolesebwa kwa kuzza Buganda ku ntikko. Ekyo tekisoboka okuggyako nga tuli balamu. Munyikize obuyonjo mu ssaza lino ery'e Buvuma. Omuntu atalina kabuyonjo anaaba mulamu atya. Ssebo Mbuubi nkusaba okubirize abaami b'otwala okutandika ddala ku batongole mu nsisinkana z'obeera nabo. Ensonga ya kabuyonjo bagisoosooze mu bantu. Abaami abatongole Kabaka y'abalonda teri agenda bba mu makalulu. Bintu biringa ng'ebyokusaaga naye bikulu kubanga engalo zino zitwala obuwuka. Ebibatu bibaamu obuwuka. Abantu mbakubiriza okunaaba mu ngalo. Ekyokubiri, ku nsimbi ez'entono ze bagamba ze bafuna abantu basoosowaze obujjanjabi. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko aleka ensonga z'aloopedde Kamalabyonna. Nsaba mbeere mu kweyama bweyami nti nga tumaze okuwulira embeera eyo nti situla omutindo tweyame abali wano ffenna nga nsookera ku by'obulamu kubanga omulamu yakola ki? Yakola. Tweyame ebyo byonna abasawo bye batubuulidde Dr. Ndya nabo byannyonnyodde ne Dr. Wotiti n'abasawo bonna bye bannyonnyodde. Tukuume obulamu nga bulamu tusitule omutundu. Omukolo guno gwetabiddwako abantu mu biti eby'enjawulo era ng'okusinziira ku bakugu endwadde eziruma abantu ebitundu 7 ku buli 100 ziva ku bujama. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.